Chikola. Bwe kugamba okuva ku bijujulo. In case. Era nchikola. Ebone wabatangamba nganzo omuntu. Nino viva akolo ensonga ezimu. Okuvirako ddala completely. No, mu byadda asobola kwegattana buli mukazi gwendabye. Nina gwendaba as in kale nina. Oyina. Noza mukwogera okwangu ngoba okumpempe. Naffe tulina. Tonda n'agenda ayamba nti nawasibwa. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. So Sammy, nkweyongeza omulundi ogwokubiri. Ng'ogyeko waleeri we tubadde ate ku mbeera abaana badde balina okuba nga ate omu akuwaaniriza mu Buisiraamu ate ng'omulala yabadde akukulisa amazaalibwa nga newankubadde gabadde gakola ki gayitako. Yes, abantu babeerayo eyo abantu nga babaagala enneeyisa zaabwe olw'ebikolwa byabwe. Baana baali baagala kujja naye amazaalibwa muneeyisa ayagalako mu Firika obwali. Twali tulina kye twagala okuyisaawo mu mbeera bw'etyo omanyi waliwo ekiseera we kituuka olw'okwagala ennyo abantu ate n'okuliyetinga bandiisa obukyayi oba n'obeesalako naye nga tobeesazeeko nti tobaagala wabula olwalaavu gy'olina gye bali ennyingi okwewala bino mbw'ate gundi twagenze ewuwo mbw'ate gundi yafuniddeyo olubuto ne lumuluma sale twaliddeyo obutwa obitegeera kuba kati bingi nnyo mu ennaku ezo bintu biyitirivu kati nze ng'omuntu mbyesonyiwa omuntu waba tatandise emboozi sigitanda nkitegedde bino okwogerako sijaga nti bijja kubeera bingi nnyo naye njaga nti biri very important nga nze omuntu mbaddeyo nga njagala nnyo okwogerako naawe naye before nerabidde okubuuza experience yo ey'okusaala zin for the first time kikubeeredde kitya before obadde omanyi okusaala ogenza okujja ng'omanyi oba okikoze otya kuba kati mbadde wali eri abantu bangi olina okusaala okikoze otya ekisooka kye neewuunyiza kyovula abasiraamu bakozi nnyo tusaalidde eddakiika oba 35 ng'ate tugenzesa mukaaga kitundu neewuunyiza bayisaamu 7 zennyini nga tukoze nga mumaliriza atumaliriza kinsanyudde nnyo ng'omuntu era nembuuza seeka nembuuza olwo esaala ewedde nanga ejjuma ewedde buli muntu alina okugenda ala yatugamba etumala osaala buli muntu agende afune riziki ye era katugenze kukola olwo bannaffe abakeerayo ku makya nebabayo olw'eggulo tebakoma okwo babawo ne morning glory bagita morning glory eyo ne bagisaba baba ne lankyawa ne bagisaba kati ate ne babeera n'overnight kauntaba mukyaki kale mu mbeera eyo siganye nti lwaki buli muntu yamanyi wakkiririzaamu katonda we naye kale nze kinnyumidde nnyo ng'omuntu okyegedde dakiika 3 tumaliriza ate nekyalo ekinnyumidde sirabyeko ntebe nti eri ya imaamu eri oli asha nti baawulamu nti waliwo abatuula wali eri bali ne batuula wali eri bali ne babeera wali eri sikirabye era nakyo nekibuuza ne baŋŋamba wano tewaba munene newoba pulezidenti n'otuuka mu ssaawa ya jjuma awali akafo w'osaalira ebyo tubimanya luvannyuma nti tubadde n'omusukkulumu okitegeeza essaawa y'okusala ng'eweddeko ng'ewedde kaseera kali kubeera kugulumiza Allah yabeera omukulu yekka mu kaseera ako binnyumidde nnyo kakati wano mu ky'okusaala kufukamira awo nze nsabyenga mu Luganda sifudde ku Luwalabu kakati n'ekirala ngoberedde nga Seeko Wampombo lwakuba obuzibu bujjidde Seeko Wampombo agenze n'akwata wano nga tuyimiridde kati oba kantu kamusiiye neyetakula nowaati nange nentakula obuzibu bubadde awo obuzibu bwe bubadde wokka kati ngoberedde nga Seeko Wampombo kyakola wakwata ku maviivi nenkwatawo wakutama nenkutama
kakati wabaddewo akalala akanchallenges kanako okutunula eno konkalese nga manyi engeri wali wenatakudde ku ttama kirabika sikeeko ngenza olaba bonna bakakola Sammy nyina ekintu kyenzudde omukyala wuyo akuli bize muzungu. Hi guys. Hi dear. We fine. Where are you from? Uganda. Huh? Uganda. Uganda? Yeah. I'm also African, but I am in the North Africa, not South. Which country is that? Algeria. Algeria. Yeah. Yeah, this one is Africa. But how comes for you white? You just like this, you like these Americans, these people from the other side. My face? Yeah. Like American guys? Yeah, you're too much white. Oh, wow. I'm also beautiful. Thank you, baby girl. Thank you so much. Yeah, so I want to buy this pen, just 5 dirham. No. This is my brother. I think you have Okay, you can sit my for a few English minutes. it's not so good, huh? and me also And me also. But yes, stop, no problem. Wait, what do you call it? Yeah, stop. Stop. Yes. So, you've been here how many years? Not here, just days. I am new here. You are new, so you're looking for a job or you're just doing this? So I have money, but I lost my money. So Okay, that's how you're doing it. Look at my brother. Do you like him? Yeah, it's very nice. Is he handsome? Yeah. But it's too much black. This is the problem. No problem. Black. It's now it's fashion. It's good. No problem, eh? No problem. So you like him the way he is? Yeah, it's You're not scared of him, eh? Look at this. yeah, like Jamaica. Oh. Nange mama nyabo Sam no li attractive. Sam attracting abaana. Pangudde. So I want to be your friend. This silver. Yes. Yeah, why? But This is gold white and this is a silver. But you are Christian or Muslim? Muslim right now. Muslim? But Muslim you are not. this one new. This one new Muslim. New, yeah. So I will apologize. Just apologize. Yeah. This gold no good for men. For women it's okay. That's why I put white. White or gold. Yeah. golden white or golden. Yeah, you know, yellow. gold the lady. This also Silver. silver. It's okay. Yeah. But it's not good for your skin. Oh. Why? Yeah. Islam. Okay, because of Islam, eh? Yeah. But now because he's new, then after he changed. He changed. Steps. Are you Muslim? Huh? Are you Muslim? Yeah. Oh. You my ajat? Yeah. You like him, you come hajat for him, sir? No problem, eh? Akara akwagade. So what's your name? Shaban. 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 It's name Arabic. Yeah. And you? Rosa. Rosa. Ana Mafi Muslim. Ana fi Christian. And Kidi. All people it's same. Muslim, Christian, black, white. Bas Allah wahad, sah? Allah wahad bas. Allah wahid. Sah. Yeah. You gonna teach me Muslim language? Yes. Yeah. You Christian or Muslim? Muslim. I'm new in Muslim. Muslim. Yeah. So me Muslim it's okay. 1 but week you ago. Christian and me Muslim it's not okay. Oh. Because Islam they say man you can married with the woman Christian no problem. But woman you can't marry with the Christian people. Oh. So Samuel wangu so he's a winner now because I'm a winner. he became Muslim. Yeah, he's new but he will learn. I'm alone a long time. And you can help him to learn, not so?
To learn the Islam slowly. Slowly. Yeah, this one is my brother. Who coming into Islam? Your father or your mother? No, that's me. That's Just him he want. you also want? No, him, just he want. Just him. So which in this you go into Islam for Christian and Islam? When Smart heart. nice Care. Yeah. also Christian Friendly. nice heart and Friendly. friendly. Good. Yeah. And for prayer, you know prayer? Maybe I know later. You know later. I know Amaze. So you coming in Dubai for what? For job or for just? I am coming to see my sis. Yeah, you know this brother of mine does not want to sit one place. Tomorrow here is in America. Next day here is in South Sudan. And then you hear he's in South Africa. And then he's in Saudi Arabia. Just like this. He don't sit in one place. You or this one? Him? Yes. Yes. Why you go travel? Because So you have money, yeah? Yeah, yes, has money. And you know the problem is not having this this wife to make him sit one place. Him moving here and there. I move. This one is big celebrity. Big celebrity in my country. Yeah. What's You know a celebrity? And Freedom many fight. people know him, many people love him. Like okay, this. so you are bloggers. Yes, like YouTuber, this. in YouTuber, you have millions person. That is follow it. you. Yeah, he's having many people following Give me him. your Instagram. Oh, Instagram. The Might Family. I don't have now. You So don't have. show me your Instagram. Tuina gundi omukazi network. agatulema tuina network omukazi atulemye brother. Network the problem. Okay, the network. Do you have a contact? Contact? Yeah. Yeah, Give me. give me your account. Give WhatsApp. He will send for you the Instagram. Give WhatsApp number. I can't be broke. This is my phone. Oh, where is your phone? In charges in the Charging. Yeah, charge. Okay. Nice meet you. Nice to meet you. My girlfriend. Shaban. It's Shaban. Yeah, and nice to meet you. Okay, Habibi. Thank you. Beautiful lady. Thank you so much. Bye bye. Oh, bye. Mwana gwe. Wala ekyana ekyadde kinsazeeko. Watwakitinga n'abaana. Waligambye kati nze black handsome. Black beauty. Nze mufirika nno oli gino. Bayira nange nali njalaba nga natuukako ekiseera nga banvuma nnyo obuddugavu. Neŋŋamba oba naye neeyeruse naye neŋŋamba omusajja nkeera ntya ku makya. Neeyerusa. Kati ebyo byonna nga mbirowoozaako. Olinawo credit nno Sam. Mbirowoozaako ndi Uganda omanyi Abannayuganda be batavaluwinga muntu muddugavu. Kati mmala otambulako mu mawanga ntegeera omusajja omuddugavu kyeki. Abazungu bategeera omuntu omuddugavu oli gino. Ne baba bakuba bifaananyi oba balonda Queen oba wa Africa baleeta olaba akawala ka TikTok olwa kala yake ya bbulaaka ebintu bye tukola. Kati bano abaana omanyi be batutte mu gundi ku mupiira gw'ekkata bagundi baggeto. Kati abo baba kuleeta amazina ga Kifirika bandibadde banjawulo nnyo ku World Cup. Ne kati bali ku struggling olaba nga performance bamenya baagala kukola byabali kituufu ate nga abantu baagala nnyo ebintu by'Ekifirika. Baagala nnyo ebintu by'Ekifirika. Kati era nze wentambula baga eyo real African. Yeah. Kati aba alina enjawulo aba ayawuseyo ku musaayi gwe ng'alabyeko ku ki. Naye laki kubuuza nti Sam nga tewakwata mu kizibu. Nasisobola ate senga waliwo ekyongerera ddala obuddugavu. Kuba mu nsi eri mu Amerika ate eyo gye ndaga gye ngenda owangalira obulamu bwange. Ate yo baagala nnyo black. Wabula otambula naye tuwala kutuukayo.
Soka tuwuzika kino ky'obusiraamu. Ky'obusiraamu kiwedde ejjuma yange nsaddeko seeka gwe ngoberedde nkubulidde ebizu byensenkanye mu naye akitegedde obwedda nti mugoberera nedda kino kyakoze ali naawe n'okola oti alina kadde atakulaba nange takulabye tandabye so kati Sammy buli muntu abako n'engeri gyazimba obulamu bwe ffenna tuna gye tuvudde obakangame nti buli muntu abeera ne gyenvuddewe of course twogera nnyo obulamu bw'abantu whereby abantu batukesa ne bawulira nga abagamba ate twagalamu okukintu ekipya however of course abantu babikoowa nnyo naye ate wabeerayo omuntu asobola okubeeyo ng'akwegomba agamba nti Sammy oyo singa mbeerako nga ye naye basibaddeko nga ye naye nenduubiriza okubeerako nga ye mu bulamu kibeera kikola ki kimala whereby nti abaana abasinga babeegomba balina endowooza yaabwe muli nti Sammy okukimeekinga okubeera bw'atyo n'omusikana ng'avaawo naddawo nadda wali Sammy oni ava wabaawo boolyawo before that olwazoga nti Sammy okuba nti okutuuka wano waali ssaawa eno ateekeddwa okuba nga ewaka ye ewaabwe famire yali ayimiridde taata ayimiridde maama ayimiridde yensonga lwaki Sammy waali ssaawa eno muntu munene tuyisizeyizemu katono nnyo ku family background just katono nga toyingidde nnyo kakati ekisooka kyennyini nze famire yange teyimiridde kuba neweeyimiridde terinaawo teyimiridde kyenyinza okugamba kuba yo nga yo yali eyimiridde naddala mu bataata gye banzaala naye ate si gye nakulira mu mbeera ndala ng'omanyi bano abazadde abazaala abaana nga tebali mu kika bamaama basingo maama kati ate maama yalina lo ye nga lwakiri alemerera okulya g'olye nga omwana we tomumuggyako nga tobanga bwali wadde talina naye omwana aba naye kati yali maama wange kati ekintu ekyo abakazi bakikola ebiseera ebisinga olw'obusungu so battira abaana future senga kiri ekyaliwo okunyiiga ne taata w'omwana mukireka omwana nadda mu kika kye n'afuna ku mukwano gwa taata n'ogwa maama kati ekisinga ekyo abakadde bakikola era nze mu mbeera yonna laavu ennyingi maama gye yanteekako eyandeetera obutasoma eyandeetera obutagendako mu famire yange okyegera naye nga famire yange nga abantu okusinzira tebaali bubi okyegedde twati kitange yafa mwana muto nnyo myaka 28 okyegedde nze mwana gwe yazaala tuli obulenzi bubiri n'akawala kamu be yazaala taddangako nti akoze maka wasiza yazaala mu byakivubuka ekyegedde era n'afiiraawo bw'atyo kakati mweyo embeera nze nakula siina kati nze waffe nze akyusa amanyonyi kivula nga akyusa kumukumu nze atambudde nze akwata essimu eriko ebeefulumye owulira nze yajja maama wange mu muzigo boogera ku ekyo kano kaana kagoberera eno kubona kaliwo akaana kubona kaliwo akaana kano kaba kaana kano kaana kweno eno 13 kati ate eno empya erogigi erina ogiraba tebagiseranye ezoba miliyoni nga 4 oba 3 bwetyo naye abaana zeeze enjawulo kakati kyenkugambye nti kati omuvubuka yenna oba omuntu yenna ndaba kino si kikola mboba kweraga mboba biki buno bulamu bwange okyegedde nga woobulaba wembutoberedde nga nkuzaayo eri nti buli muntu nansalawo ye nze nakeera ku makya nga nina talenti nendekawo komedi lwakummanyira kantu katono nnyo just kekandesaawo komedi naleeta kalakita etaliiwo nze omu ku baali basinga ozanyisa abakazi mu Uganda naye buli we napositinganga vidiyo nenjirabako meseji nyingi nti ndi musiyazi n'obwongo obuyiiya bwangu kande bukali gwasinga okuzanyisa abakazi e Uganda tewannabeerawo comedian alinza kuleetera sitayiro ya mukyala ku stage nga Sammy okyegedde nti oba mukazi aba bw'ati oba sire queen aba bw'ati omukyala omukadde aba bw'ati ezo kalakita nze yali azirina mu Damaiti family okyegedde naye buli we nabipositinganga olw'abantu bano banzijja ku mulamwa olw'okomentinganga okumpitanga omusiyazi kati ate nga ndi musajja ayagala famire kati ate abaana bange mbasomesezza
bagenda kulaba messages okuba tezisanguka. Sammy nayo omwana? Ya ninayo obwana bubiri. Tezisanguka bajja laba ebintu taata yali musiyazi yali biki. Kati ebyo byonna nga tubitadde ebbali kuba abantu boogerwako bomanyi kituufu ekikulu ku mutima. Ate ne tujjamu nti tosobola kweyagalira mu kuperformingira muntu kintu kyoyagala ng'osupportinga opposition. Kati ebyo byonna byandetera okusulawo talent eyo naye byava mu nsalawo yange teri yankaka. Twali yakukaka. Naye nga gundi eno otandika comedy eno mutandiko otya mutandiko ina myaka emeka? Comedy naturally bangamba kuva buto. Nali mulina kuba abantu benabeeranga nabo nga ndi muddu zange babanga ape. Naye ngenda okukyezuulamu twali awo bwayise. Okukyezuulamu ddala ntandika performing twali awo bwayise ne tujja twagala osaba kuba Madrati and Chiko. Ekifaananyi kyovula nti owaze no nga Sammy oba wansanga luno nga Sammy tujja kukola ka interview nga tujja funa time. Nawulira muli wo weetaaga omuntu onyumyeko nayo sharingeko nayo ekintu. Kati ffe baatugoba like tetwafuna serefu. Kati kyenva mbuuza Robbi naye bano bakola mulimu kiwe twadde tusabako serefu. Ne bangamba mwana abo bakomediani bakabi konze comedy ki bambala ne bajja ne boogera ebigambo nti kyekitumisiza serefi. Kati bakabi kuba Robbi yali abandaga ati ndabo badde olwana nnyo tufudde serefi nengaye nangamba ate okyali awo ne bamawulanda bajja nabo bagenda performinga wano bandiyekubisizaako nabo ebifaananyi nga mwe temunatandika tuli mirimu mirala tuli nga temulinamu wadde muli subi nti wadde mujja kukikola nga nze wensanga vibe oba bwemusibi kinzija nenkyankalanyawo oba mazina nenzina nenvaawo ng'omuntu omusanyufu ng'ebya bulijjo just kirimu gwe kakati nagenda olaba abantu bano ku stage abatumye serefi nga bye bakola mbisobola nengamba Robbi bali babiri nali nno nawakola bomu naye lwakiri nenga bali babiri kuba Robbi yali Biden ayagala bwa DJ nebuga tusooke tukwasaganye kino ko Robbi nangamba tugenda kikola tutya nemugamba mpa essimu nesooka needitinga awo nga comedy files yekyaliwo tudidde akafaananyi kaffe tukataddeko eno comedy files. Kati obuzibu bwe bwajjira nti comedy yatusanga tulinamu ku ssente nga twayiriba tulina edduuka ly'engatto mu Bwayiise emyaka egyo 2017 nga gwako 2018 omuntu okubeera n'edduuka e Bwayiise ng'olentinga omuvubuka okyegedde nga ditunda ngatto z'abakyala wabweru nga wajjudde ne munda. Kakati kyatwanguyira nti baatummanga stage n'engeri we twalinamu ssente twayambalanga bulungi kubanga ffe twakolanga tetuli baserebu naye nga wotusanga twambadde ne Robert ng'okkiriza kuva dda tetunayingira comedy nga ffe ssente ziggwera mu kwambala okyegedde lwansonga twali tukuze tuli bavubuka batono tulina ayiti ezinyumirwa engoye nga newe oteekako ekintu kya layisi naye twayambalanga bulungi. Kati wadde tugendako eyo enansana waliyo omusajja wamuyita Stone ye yalina comedy night tumusabamu tukole n'agaana olwagira n'agamba bagambye kola kimbu comedy basobola baawaabo. Kati Stone n'adde eri ebbali n'agamba naye buli simaati okitegeera naye buli simaati buteeke ku stage olwankwasa microphone ng'olinye stage Robbi maama oyo Stone teyatujja ku program nga buli gyategeka aba alina otuyita lunako olwo neŋŋamba Robbi basasula tetwasasulanga ffe abaasasulanga ffe twakola ebivulu e Uganda nga ffe abasasula twatuuka ku stage ya Mwanje nga twambala emitwalo 5 atuwa emitwalo 10 tugabana 5 ffe twajjanga ewa Mwanje ku stage nga twevuga. Kati kye twakola nga tetwalina mmotoka nga tulinnya boda sho teringa wali mmotoka boda etukomya wano awo w'emmotoka ne tumugamba jangu ojja tusanga wano tutwale wali mu maaso ga stage. Kati yatutwalanga wali n'atupaakinga ne tumala performinga ne tuvaamu ne tujja n'atuteeka ku boda ye n'agenda nga kiki mwagala okulaga tuli b'amaanyi
nti noli agenda okutuwa ssente atuvaluwinge bw'onaabanga otandika ekintu mu bulamu osooka oba n'ekintu ekyenjawulo ku kyabalala oyambadde otya obadde otya kati komedi yagendanga okujja nga mu byaddala obuvubuka tutuuka nga basereebu era ffe bakomediani be Uganda tebatulabako nga tustruggolinga nga tubonaabona kubanga ffe bwe wakubiranga essimu nga tetulowooza ku bya ssente tulowooza ku sho gy'otuwadde ffe tetwalamuzaako ssente mb'otuwa mmeka twajjanga buze tumala opafominga n'okwata kyokutta emisinde ne tugenda ewalala naye ekyo kyonna kyajja twagenda olaba edduuka lyaffe liggwa kuba mwe twajjanga kati weryagwa ne tutandika okugamba naye abantu bano tubateekeko embeera batuwe ku ssente kituufu kati awo ne tulyoka tutandika makinga bizinesi kati ovola komedi yatwanguyira omuvaamu nti lwa nsonga teyajjamu bino bikatembatemba ebyo simanyi oli wa Bobby tojja performingira wa Mwanje tojja kukola ki twabireka lwa nsonga obulamu bwaffe nga ffe twali bayiribi woowulidde ekintu nti weewano ng'olwo ekyo kyobadde nkyebuuza nnyo tekyakwafectingamuko nnyo nga gwe omuntu n'ogamba waayi wantu wano nobadde nkolawo nnyo era nga tekyakwafectinga mugwe nga gwe omuntu however olwesasa onogamba nti waayi babwe kiri kitadde nkivuddemu tekyakwafectinga nnyo tekirina ngeri yonna we kyanfectingiramu lwa nsonga n'abaliyo nabo bennyini tebeegombesa saawa ya leero abaliyo tebeegombesa abantu abasinga bali balowooza nti Sammy ono kavudde mu ewa Muhanje ye NDA bangi naye munnange kibye bimu ku byantutte mu busiraamu nti gwoba obala kyanca kumbe ne Katonda alina pulaani ye endala kakati neewuunyiza mu mbeera yonna neewuunyiza lwa nsonga nti okuva we nava mu komedi nagaziya obwongo wabula luli natuulanga mu kazigo nga nninda nkubira essimu ngende mpafomingi okyegera kati nagaziya obwongo era we mba naakayingira wano mba nategedde dda kampuni eyeetaaga akalango oba omuntu ayetaaga Sammy mba neetaaze dda abantu abatambuza ebintu nti nandifuna essimu olwa following gye nnina ng'oli agala tambuza bintu bye nenkola ki kati ndi ng'omuntu obwongo buba bukola ate Katonda n'agenda ayamba nti nawasibwa nawasibwa ate nkulimbe mwanyinaze Sammy soboleka kino kino kyogerera mu kamera munnaye njogerera mu kamera oba weerabidde seerabidde bannayuganda bye beetaaga okuwulira waliwo enjawulo y'amazima ne bye beetaaga owulira oyinza okukyogera ng'okudaala naye ekituufu Sammy bakuwasa kuba bituwulira oli muwase nawasibwa omukazi ali mu Amerika nze olulero mbeera Qatar nembeerako Kenya nembeerako Dubai Abu Dhabi Canada wa bwenti nga yateka muliri gw'ensimbi ntambuzaaki kati ekyenjawulo kyekyo kyoba oyina owa abantu mwanyinaze n'ogamba nti ffe abamanyi nti yawasibwa n'ebufumbo ki obwo kuba bonna be bawasizza babeera mami babeera waka kyemayagala okubuuza ekyo nti Sammy kituufu bagage kinga bwe kigambibwa nti wawasibwa omuntu oyo ajja wagatse okubanga akuleka n'otayaya wano nawale kubanga zikola mu kifo kimu anti kati awo oddayo eri n'omanya nti saawasibwa nze yamuwasa nze wenjagala omukazi aba driver nze mba musaabaze kabe girlfriend bankusisinkanye gwoba driver mba musaabaze omusaabaze yagamba driver nviiramu wano kitegeere kati nze yawasa okyegedde kati mu mbeera yonna abakuba nga ye yampasa senga ndiki kati abagamba nti owasibwa beesootinge anti kati abo balina okwesootingira wakati ngenda mu myaka 2 sirina mukazi wange okyegedde obeerawo otya Sammy nze mu mbeera eno eya bulijjo ey'obulamu ng'osobola okumala emyaka egiwera 2 nga tolina mama w'abaana omukazi osobola obeerawo bintu bingi tusobola obeerawo osobola okukoba obusabbuuni
balaga bana bekata basaka dama mubadanga mukala muloga mukaba ko sabuni Sammy uno kubaka sabuni nakakuba nentuka esera nennemerayo nga wosangoloza situla byuma kumba omukono gwalemera omanyi okutambula bagamba oyo agaziwa Sammy era avimba kumba omukono gwalemerayo akasabuni Sammy zijja kuzitawa neno Robi aliruddawo Robi alikata so omukwano gwa mwete tumufunanga muwadde kusomozebwa gamba mu separating era temwina kirozo kidamu timugala kudamu uniting mbere nga mukola comedy tukirina mudemu mukole comedy tukirina bayirayo mu comedy we Uganda fa bali abato ekito okitegedde bali basajja bakulu olonga muna Uganda mukolya Uganda oba somewhere else sawa zo tukyalina omulimu gwa kulwana Uganda yaffe eterere nti nosobola n'okuzanya comedy nga toli wa Alex Mwangi kyetulwanirira kyokka nene kimala kikyuka okyegeera nti woba tosupportinga Museveni era osobola okuteekawo comedy yo n'ofuna security n'ofuna n'abantu nga sinti ekivulu kyo bajja kujja bawamba ebyuma olwokuba tosupportinga Museveni okyegeera eyo senga enkola eterera mu ggwanga lyaffe nti ne wobeera Masaka nga tozze Kampala obeera comedian wobeera Embaala obeera comedian ekyegeera nga tomala kujja Kampala wokka era tebamala kulaba ku comedy store kati oyo tetugenda kumuddamu kuba ffe abalina ffe tuli ba comedian ate abamulwanirira nafunako essimu emabegako ne baŋŋamba nti olaba ebbanga lyewakubiramu Alex Mwangi yatwala ssente zo nti ye yaleeta baapukamingi bangi ate ng'abawa ssente eziwera nempulira essanyu nti abo abaana bakimanyi mu mitima Sammy the Mighty Family ye alwaniridde oba be balwaniridde ki comedy industry tutuuke nga bakomediani tuvaluingibwa okyegedde kati kikulaga bakomediani e Uganda batunzi era bakola ne bafuna kasente feke tutafuna kituufu nenga mukirwaniridde at least comedy we Uganda gwe tukola stand up comedy kabaka waayo gwempa ekitiibwa ye Kapale eyamufuula omulimu ye Maliyaki okyegedde comedy stand up comedy vaku comedy natural otujjamu wa modi tugamba ono comedy stand up comedy goyanga bamawulana gwe bagenda okujja bapole okiwulira muddiwa abansingira be bamadrat and chiku kubanga be najjako idea okyegedde kakati mu mbeera eyo naye twetaaga okulwanirira comedy ono ffe tugenda okuvaawo abaana baffe be bali blessing ekitone kya comedy basobole okumunyumirwa basajja bikyeredde nga kiri mu system entuufu naye si bino ne baleeta Maria kye yagenda okuggalasyo ne bamuwa $5,000 ne bamukubira essimu otuuseewa ava Nansana ne baleeta omunigeria oba omunakenya ne bamuwa $5,000 ejja $, bamupangisiriza emmotoka bamuwadde ne security najja ayogera mu luzungu eddakiika 2 n'agenda so ne bagirekera Maria ki neemuleega kasajja katokakana kawemudde oba okitegeera si ebyo twagala tuvaluingibwe ng'abakomediani mu nsi yaffe amawanga amala gavaluinga abaartisti twagala data asalibweko nti ne wooteeka akantu nga Landlord Kyakala oba Miki 256 ne webateeka akantu ku YouTube data walayisi n'omuna Uganda asobola okulaba comedy oyo osifa abali ku wifi ey'obwerere mu ddungu okyegera n'abali Uganda nga data oyo alisi ali cheap muko nga basobola okufuna kisokola ki okulaba nga gye bakoma okulaba bawagira bana Uganda ne kati ka GB kamu oba wakadawuloding akantu ku TikTok kagenze ka 15 kakakaaga kafuumuse okyegera naye nga amasanyalaze g'ogula wotagakozesa ogasangako that is it n'ogongerako kati obubbi twagala tubujje ku internet kyovola abazze batujjako Facebook nti ffe batukuumidde mu butamanya Uganda wobbulwanga amaaso booti era nebaza Bobi Wine nze Bobi Wine sina kye mubanja byendi byonna yambuulira bubuulizi nemmanya value yange okyegedde kati nze tosobola kundabanga wa layisi nze mmanye ekindi munda nze okujja naawe ne bandaba naawe gundi yange eba tegudde kuba gwandaba nze yemanyi value gyendi okyegedde kati buli wewemanya value yo ng'otolinda muntu gigamba musimanyi biki era kola booti omanyi buli wobaako wootuuka ofuna abakuwa amagezi kino kibi naye nga wali otandika
tewali yakuwabula tewali n'omu kituufu naye buli wooba olinnya ng'okola ki amagezi gaba mangi ye embeera mu Nairobi Sammy ekigambibwa nti Uganda wateekako kakoko atondeka nnyuma era nga toli wakudda Uganda okujjako nga sijja kukyatula kituufu nga Museveni afudde oba n'akitemamu kitememu naye ate bigambo byo kijja kubeerayo naye ate nsobola okudda e Uganda kuba nze ndi munayuganda ate pulezidenti aliyo si munayuganda era bwe wabeerawo embeera yonna ng'enkakatako okudda e Uganda totyayo nga webagamba nze sigenda fiira ku ddungu nga Amiini byonna tulina obikola naye balina okungalamizawa ewaka kati ate Uganda nze kennyini nnyini nze alina ogirwanirira senga bakitaffe basalawo nabo ne basirika senga basalawo ne baguma naga nefuga binedda ne babaziba amaaso baabe kati byebisiraani bye tuliko nti saawa ya leero abaana bali wano basafalinga lwaba Nigeria abagenda e Uganda ne bafuna passport ne bajja bakola ebikolobero omunayuganda n'agobebwa ku mulimu okyegedde nti passport zaffe osobola okugifuna ekitali ku zino nsi gavumenti yaffe yenfu yezunza saamu nti wano wembeera olinga bantegedde nnyo none ekintambuza si kyamaanyi kubeera wantu jukira ndi muntu w'abantu nenkola nnyo emikwano ndola siri seefu ng'omuntu nenvaawo jukira nze gundi passport zentambulirako si za Uganda zirina value okyegedde wenteeramu wonna nga nfunyewo eza tiketi nti ngenda mu nsi gindi ngenda nembeerayo nentandika obulamu okyegedde kakati mweyo embeera ng'omuntu nebeereramu ku byentambula era kyova olaba nti ntambula nnyo mu nsi mwembadde ne sitafuna musango gwonna neekuuma nnyo era kyova olaba okuva wandaba wano nga nze tolina wali onsanzeeko nti oba wengenda nendi akamere kange nenzira mu woteri wensula oba mu kifo wendi nenkola ki nenzira ku ssimu yange nembala ekiddako okyegedde siri bulungi nnyo nange nembeera gyempitamu naye saagala gikulaga tewali agenda kuntasa okuleka okunsunga kati lwenfulumye nange mba nina okukanga naye ngaagazibu gentuddeko gabaki ogalese waka ogasirikidde kati ekyo twakijja mu komedi batugamba nga we twali tuzanya ababiri newe muba munyize bali mubalage nti muli basanyu wali ojjoko gye mugenda oleeta nga yakuseka musekemu okuginyikiza kakati eyo embeera yantambulira mu nze teryamanyi kyoba omanya era oli alijja nagamba nti Samu abakulimbye ate oyo tamanyiddeeko ddala tamanyi era yanneewuunya nagamba Sammy babakubanga gwe basiba emyezi 8 nga nze ndi wabweru nandifuddeyo nga Mighty Family tekyaliwo nga yagwa naye weebale nnyo muganda wange weebalire ddala tetukyali ku stage ne Mighty Family evuga erinnya twaliteesaako babiri gwe naye twaliteesaako nze naye era ne tulikola nze naye ngirigumira bulungi ddala Sammy olina omutima ogutiika oba gwa nsolo oba gwa layoni alidono okubanga emabegakaawo natiranga nnyo okulanga ofuutuka ebigambo oyogera nga tokweseemuko nti oba obikkiridde obuvumu obwo obujjawa ng'ebigambo ebyo bigenda ku saidi of course ya gavumenti obuvumu obwo obujjawa Sammy ndi munayuganda ate ng'obwo byogera ng'obikuba oli Uganda ndi munayuganda ate kyangumya nti nayogeranga mazima mayo baga oyimirira ku mazima oyimirira ku eki ago mazima naawe osobola obuvumu obujjawa kasitokera ku makya n'onyiiga okyegedde abanyiivu nga bangi naye ne batya okuvaayo banyiivu naye si banaku omanyi obunyiivu obwo obugattako obunaku buva mu kufiirwa w'ofiirwa n'okwata ku ttama tebasobola kusanga okutte ku ttama ne bakuza Rozet walidde njala yekuluma oba bwavu bakubuza wafiiriddwa kati ffe abamu twafiirwa talenti ne tufuna ennaku
ne tufiirwako mikwano gyaffe bafranka baliita nga tuli nabo kati ennaku etuli ku mutima nzibu kunaazibwawo kwe twajja obusungu obwo owulidde obutwogeza naye nga si buvumu nnaku naki na busungu era abantu gye banaakoma okufiirwa ennyo bagenda tuuka ekiseera banyiige nga ne Bobi Wine takyasobola kubasitawo. So kino kijja enjogera negamba nti ennyindo bw'ogikunye ennyo omuzayiza omusaayi kwali kunyiiga Rozet kunyiiga kwe kwaleeta ebyo na nnaku kunyiga na nako. So ngowe natulaba ndi ne Sammy. Of course ndi musanyu mfunye ekigenze wala buli muntu abako n'engeri gy'abamu ebintu bye abamu ne bagamba nti otasobola kubeera no kiribwe kino. Sammy kiki kyokubanga tolina nnyo obusosoze munda mu mutima gwo kuba si kyembadde nkusuubiramu kubanga tubeera kaawo olina agala okuteeka ewantu ye waayagala ye nga ye waasuubira oba oli awo munaye nga si bwe kiri. Abantu bangi abanyigiza naye si buli muntu nti alina that BD okuvayo n'agamba kino kiri naye ng'asobola okusirika n'abeera nga pule naye nga naye akola ki anyigirizibwa. So nadala kati nga ffe bannamawulire tujajingibwa nnyo mu ngeri emu oba endala kyo kyenyinza okugamba naye nga gwe guno omutima ogujjawo okuba nga tososodde nnyo ng'abalala zijjukiddeko emabega omanyi ffe twali bakomediani Mwangi be yakozesanga buli sho naye nga ne bannaffe baagala babakozesa naye bo bagamba nga tetujja fuuka komoni kumbe tebaayinanga komedi kitegedde twategeranga tebaayinanga ki komedi wa buli lunaku nga kizibu okuyiya neffe emitwe gyayiyanga nnyo nga buli lujja oba otuleese buli tuba n'ekipya kati ebintu byenjogera oba byengezaako okuyisaawo mazima ate neetaaga omuntu naawe Rozet olina abakwagala tolowooza nti bonna baakukyawa olina abakufiirako nga buli kooteekayo bakalaba nange neetaaga awulye ku message byenjogera kati tuli mu ggwanga ffe Kyagulanyi kye yatusomesa tulina kugatta kusomesa so si kwawula buli muntu yeetaaga awulire ku njiri buli muntu yeetaaga alabe ku ssaamu ng'ayogera wabeewo omuvubuka ali ekabula mayidde eyo naye afuna omutima oluusi andabidde tomanya intaneti gyeraze era abantu banyaga ajja kujja agambe nakulabye wa Rozet otegedde omuntu wofaaniwo oba kuba toyina alaba bintu byose nga tokyabikola kati bwokolera nabo mbeetaaga balabe ku buvumu bwennina balabe ku bulungi bwennyumya kuba bwenaakoma okunyiikirira mu busiraamu oba onanziza balabe wentuuse omuvubuka ali eyo naye ajja afunayo naye njagala obeera ng'oyo kati tuba kwewalanga bwewazi bantu Bobi Wine kamera ze Uganda waliwo abantu bawa interview n'obuzo bonna awadde waaki ng'olwo ne TV ng'olaba Bobi Wine ye wateeka message kuki ku page etambula osinga TV gyawadde interview okyegera naye buli muntu agwana ekitiibwa mu nsi muno buli muntu agwana ekitiibwa nga wookimpa wenjagala nkikuddize wabula wookera ku makya n'ompisaamu amaaso nange mba ngenda kuyisaamu amaaso ne kati Rozet President baamubuuza lwaki wayimbye ku luyimba lwalimpa naga mu nsi buli muntu agwana ki ekitiibwa kati mwenyo tulina kwewangana bitiibwa osobola okukuza eggwanga lyaffe so si kweyawulayawula ate kati mwe twogedde tuvuddeko ki akala ali yanyize nti mbadde ne Rozet tonsasulirawo ensula tompakira tongulira data tokola ki omwana wange tomujjanja sente z'obadde ozitutte nkuweebudde Sammy neyaziza nnyo neyanze ngompadde olumanyi tuwako n'ennaku zitagenda kwerabira mu bulungi nebawo n'ennaku zitagenda kwerabira mu buki mu bubi so luno olunaku olwaleero sigenda kulwerabira mu nnaku zange ennungi bibadde bingi ebyokwogerako kaŋŋambe naye olwakadde tujja kuddamu tusinkana inshallah nange weebala olunaku lwaleero era eno vidiyo babaana balijjira bwe mulundi gwensooso saala ejjuma yange esoose nkigenda kubeera mu likodi ejja kubeerangayo kale munange Sammy webale nnyo kamami bulijjo nkulabulabi oli mufumbo kaŋŋambe nti I'm seeing someone nina gwendaba omulaba bulabi mugambeko no nyina gwendaba azin kale nina oyina noza mukwogera okwangu oba okumpempe naffe tulina naye nga of course nze Nyondo Rozet
nga nsinzira ku mikutu egy'enjawulo gamba nga Facebook, Twitter, Instagram, TikTok ewamu ne YouTube era nga mbasaba mugende masubire nga ate mu subscribinga natera mukwate kade kikuyambeko mu luteka ekintu kyonna ekipyobera okola ki obeera joiningirawo n'olaba ate nga wiki yali ku kamera ebigambo ebisemba okuva eri omugenyi waffe tubeere nga ate tukigala mu bikiibwe by'amaanyi ennyo. Baganda bange abalungi ababadde batulaba ku Rozet Media embozi ya Sammy mugimanyi omulimu gwange gwakwogera kati bwe tutandika osavuka tulinza okusulawo naye bambi abasupportinga mwana muwala Rozet Nyondo Media mwena abasharinga video ze abakomentinga bambi mwebale nnyo mwebalire ddala ono mwe abalina omukola so si ye yalina okukola mumuwabule mugayidinge mumubeererewo nga mukyala nakazadde w'eggwanga muwe respect mumulekereko ebintu ebiri private nga ye dignity byonna abyetaaga ng'omukyala kuba nakazadde w'eggwanga kamami mukabeererewo bambi mwenna abakalinako embeera bambi sooka okasemberereko si kantu kabi manyi mudiranye abantu ne mubateekako embeera naye nga totuukangako ki wali kati nange olinza oba obadde ondaba bulala nate wontuuseeko sijja kikulimba Sammy mbadde nali nkwagala from the beginning naye akaseera katukanga nkutya kusinzira ku muntu lumu akujajinga Rozet kakati ono kiri olwo ali kino ali kiri naye nga bakati esaawa okutya buli muntu ndowooza nekumire mu kifo kimu mbeere bwenti mpaka we nevuddemu ne ngamba nange nevuddemu ne ngamba tulina okwogerako ne Rozet mbadde nsaba bambi Rozet mumuwanike mwenna abatulabye abalabye Sammy tujja kuba tuddamu era ku Nyondo Media nojja kunyumyamu mu bbanga lyembuzaayo waneeno inshallah nyinza obeererawo ddala wakwanakebedde nga poloti zaano baziseera naye badde njagadde ne wakapoloti tekemu akayumba osimbesiira ate soko yasiramuse size yasiramuse Nyondo biti ni abeere nabye mukuzaki kyekyo baganda bange banaeze kambegerekereze mbozi ya Rozet teggwa tusinkane banaye mwena baganda bange seeka pombo kwagala nnyo muganda wange bebale nnyo bebalire ddala omulimu gwokola ogw'okunsomesa obusiraamu mulimu mulungi bane munsabire nywerere mu busiraamu olaba obadde wasazewo n'okugjayo enviiri zino zisale nze newunyiza ne ngamba kituufu ze kagambye kituufu nze buli kimu obusiraamu kye buŋŋamba ngenda kikola bwe okugamba okuva ku bijuujulu in case era nkikola ebone wabataŋŋamba nga nze omuntu nina obivaako olw'ensonga ezimu okuviirako ddala completely no mu byaddala sobola kwegatta na buli mukazi gwe ndabye nina olondamu omwo omusajja ow'amaanyi olina ovaako n'omukazi emabega gwotya kyegedde kati waliwo embeera ng'olaba emyaka kanoonye gwe nkaddiwa naye naye kati nze olwedde namufuna mama abaana bange Christine mbadde wano ne Rozet tannantwala ebijuujulu addali bamutute dda oyimba bamutute dda babadde banyaniriza mu busiraamu babale nnyo mami webalire ddala bale mubeere bulungi respect amina. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Kyale yeekuumira ku mulembe nina essanyu okukwanjulira banno ba Nyondo Glim. Bano bakuleetedde ekizigo ekipya katale ekiyoyota olususu lwo ne kijjamu embalabe enkova eza buli kika binnamakula enkanyanya endwadde z'ensusu zonna wamma n'odda buto era n'okuuma ekitiibwa kyo. Nyondo Glim basangibwa e Dubai, Abu Dhabi, Al Ain n'okwetooloola ekyondo kya Buwarabu. Gwali e Uganda basange Nyanama okumpi ne Movit okubira ku noti 775 M5 noti 8 oba gwali e Dubai kuba ku noti 524 680 noti 778. Nyondo Glim tukukuumira ku mulembe. Buli lwolowooza ku mugaati ogw'omulembe era omuwoomu ddala lowooza ku Baker's Choice Bread ogukolebwa banno ba Baker's Choice Bakery. Bano bakola ne keekisi eza buli kika omuli ez'amazaalibwa, keeki z'embaga, keeki z'okwanjula, baby shower cakes, graduation cakes, donati mu bika eby'enjawulo, burger bread, loaf bread, amandaazi, daddies n'ebintu ebirala bingi. Kuba ku noti 7 noti 3 9 4 724 oba noti 7 noti 8 234 6 9 oba plus 971 589 961 826. Baker's Choice Bakery. Taste the Baker's Choice.